Okay. Welcome omulungi atulaba ku Luland Urban Media. Nyongera okubuuzaako nti munange weesiibidde otya obulamu bwo bugamba butya ennaku zino zennyini. Anti nze Jacinta Ravi omuweerezaawo nga bulijjo. Mukwano obulamu bugamba butya. Embeera muli eri etya. Wena ali oyo ng'olina ekizibu munange nkugamba nti toggwamu maanyi. Embeera yo bwetyo bweri wabula beera ng'osaba ate Mukama osanga olunaku lumu lujja kukya ayanukule essaala zo. Kale olunaku olwaleero nga bwe twabagamba nti kyalo kibuga Luland Urban nyina wendi era nga nze nnoonyereza eno neeri omuntu wammwe omwagalwa w'abangi omusajja ompagubagu omusajja ow'amaanyi mu Uganda muno utyo mungabani lwaki tomutuleetera omusajja oyo ate mwe ba inrozi ba Luland Urban Media nga mungana nayo ekisajja ekyo bannange leero muguddeko si ye mulala agenda kubatubuuzaako atoyanjulireko ate n'oluvannyuma tugende mu maaso bannange katubuuzeeko. Yes, amanya neddoboozi Matomery Smarts abasinga bamanyirira VJ Junior the incredible Eva Chalima never equaled. Tomalayo wewuliddeko mukwano ye VJ Junior simanyi oyiza okubuuza kwa Jacinta baneerera mukukunuddewo oyo nze munaye mbafeffette yo mbeera situdde bannange Junior tusanyusa okulaba bannange naye nsanyusa obasinkana lwaki obula nnyo asibula mbaayo era abanneetaaga banfuna katonfunye naye era ogubadde omwaka nga mulamba neetaaga okay senga obadde neetaaga nga bonneetaaze mwandinfunye kubanga otuuse nonneetaaga nonfuna naye banne omanyi kati waliwo ebibuuzo ebigirewo byokka ng'oyagala bigirewo njagala Junior otubulireko Junior yaani mu bigambo nga 4-5 Junior Matomery Smarts ndi mwana nzaalwa ye Kawempe nakulira Kawempe newankubadde kati nasenga nakawa mu Kitintale zone 12 ninga ndi muntu ali simple ndi musajja mufumbo nyina abaana basatu era nga ndi VJ njogerera bu cinema mpozi n'okubanga partly I'm into leadership apart from politics I'm into leadership. Linda ko leadership cheyo anti tubadde tulaba nti weesimbyewo kyoyogerako leadership eno obango waliwe endala gyo No, leadership osobola okubeera leader mu ngeri nyingi osobola okubeera omukulembeze mu ng'olondeddwa abantu osobola okubeera omukulembeze mu organizations ezimu ez'enjawulo era still nazo zisobola okubanga bantu be baba bakoze eki be baba bakulonze osobola okubeera omukulembeze nga ate banno bakulaba mu bukulembeze wadde oba tolondeddwa naye nga ate ebikolwa byo bya bukulembeze era nga banno bakwesiga mu bintu bingi bakwebuuzaako mu bintu bingi mu ngeri ng'eyo ne bakutwala okubeera nga gwe mukulembeze waabwe mu ngeri emu oba endala. So that's why I said I'm into leadership, not so much politics. Kati ngojeko okubeera VJ kwa tujagenda the other side of being a VJ but okola ngojeko even into leadership kyekirala kyokola nga mulimu gwenkola omulala basically gwakogerera movie however March 2021 ngenda kubaako projects ez'enjawulo zengenda okutandika ate nga z'amaanyi. Weewaawo kirungi ddala nnyo tukyalina omukulu VJ Junior oba Matomery Smart olaba ndikwatiddewo katono nnyo VJ Junior. What inspired you okubeera nti to become a VJ? Wazuuka kumakya kuva buto ng'ogamba ng'otandika okwogerera oba wakula n'ogamba nti oba wakisoma busoma? Ekirungi obwa VJ ku side yange I was inspired by my brother. Nyina mukulu wange bali bamuyita Roneve Q. He was a VJ. Ate ne area mwe twakulira obwa VJ bwali bw'amaanyi. Mwaka kyawo nga mwaka kyawo. Nze omwaka gwe natandikiramu okwogereramu oba omwaka bakulu bange gye bayogereramu. Kubanga bakulu bange gye bayogereramu myaka mikadde naye ate nze okuhitinga it was 2008-2009. Which means omulimu guno ogumazemu emyaka egisoba mu myaka 10 nga n'egyo. Era basically emyaka 10 ndowooza kati 12. Kyogamba onti ogambye bakulu bali the part of family oba just nga ogamba nti bakulu baffe mu industry? Yali mukulu wange part of the family yali mukulu wange nga nze muddako. Naye yali VJ? Yeah, he was a VJ, one of the best VJs ever.
ate kyo kyattabu nnyo kyemanyi mukwano tandika okunoonyerezaawo gattegattemu ojja tandika okubalansinga emyaka gye emituufu nga tetunana gimubuuza kuba nkimanyi mugyebuuza mukanya ekisajja ekyo kiri mu myaka emeka nja kuba mukubu naye nga tetujja mubuuza sooka ogattegattemu awo kakati the other way round Vijay Junior wabaddewo emabegaawo lwakuba twali tuludde okufuna naye nga byaliwo initially nti waliwo struggles ze wabeeramu awo ng'omuntu naye nga Ogulire side zona bagamba nti Vijay Junior ebintu ebyakola kyokka ate kyewinsa nti filimu z'abantu bazaagala. Kye kireetera okuwuliza abantu nti filimu zombi za buseegu naye ate nga Bannayuganda bazaagala. Sina filimu gye manyi ya buseegu unless you interpret it in another way. Sina filimu nze okujjako nga ya buseegu era nga bagamba ya buseegu ez'obuseegu era tezirabibwa mu public. Kati ngamba wano nga bwe bakukwatira ne bagamba nti filimu zo z'olaga tezikkirizibwa kubanga ziragwa. Ne scenario zonzo nezabaawo kyokka nga Bannayuganda bo balaga nti filimu zo bakola ki bazaagala kiriwa kituufu ki kyoyagala okumanya nga ggwe njagala kumanya gwe nga ggwe Vijay Junior wakiraba otya azini ne bagamba nti Vijay Junior tumukutte akola filimu bweziti kakati abantu kye batamanya nti however much ezo struggle yavaayo ku luno nga eri open neja in the public but that struggle has been there way back nga sinaba nakutandika filimu ezentalo za filimu zaaliwo ndako kitegeza wavadda nga Vijay Junior obeera mubi nga babeera weyembeera bweti nti ate Vijay Junior jangu tulabe Vijay Junior kino na kino no kuvira ddala mbakulu bange byaliwo ezentalo zaaliwo so you mean wona kibeerawo mu industry kiriwo ekiti nti entalo zizze zibaawo okuvira ddala emabega nze zansangawo oshegera it is a struggle which was there in the industry nange zansanga mu busanze even my brothers they fought those wars bajingo nabo bazirwana way back oshegera nze nali mu biseera ebyo nga nkyabira ne mukulu wange nga ntambula butambuzi naye mukulu wange balwana entalo ezo waliwo entalo ezasookawo ez'ebibanda before nga tezinaba na kujja eno kati wezaava mu bibanda ne zijja ku tape neziva ku tape then neziryoka zijja ku CD kati ate ffe zaatusanga ku CD nenga zasooka mu bibanda zasookera mu biseera bya bibanda kunze mukulu wange nga muwerekerako buwerekezi n'obasanga meeting nga balwana ezentala however much zali somehow silent but those wars were there oshegera ekyazireetera lwakubanga zaatuka ekiseera nezisinkana omugigi ogwa oba tugambe social media nakuwogana nnyo then neziryoka zibbulukukayo nezivaayo gye zaali neziryoka zijja kungulu kati mu kujja kungulu ate nezisangawo nze okitegera so most people thought that nti zaali zitandika butandisi so era abasinga nze nabatunuulira nga butunuulizi ne mbaga bino nange binsanzeewo naye nga ekirungi nabikola ki nali nabirabako not surprised about that kirungi mukwano nawe kati okyewuliddeko kivudde mu kamwa k'omukulu bujjo kyeweebuuza oyongedde okubanga okimanya era nga tukyali awo wenyini bavijje bangi mu Uganda kiki ekireetera Vijay Junior okuba ow'enjawulo nti Vijay Junior waliwo bavijja abatuukibwako b'ebizibu naye nga tabavuddeyo nnyo okumanyikwa nti oba ne bamutwala mu kamera oba ne bamunoonya ne bamufeffetta. Why is it like Vijay Junior tubeera tumulaba nti oba okay you're being friendly nti Vijay Junior gw'ojja okulaba nti ng'ojjako bavijja bamu ne faces abo abantu tebazimanyi naye gwe for you omuntu asobola ogamba nti this is Vijay Junior. Ekiriwo ekiri mu kusookera ddala nsooka ne neebaza Mukama olw'okubanga abantu bakwagala ekintu ekyo si kyangu si buli muntu nti asobola okwagala ayagalwa abantu kitegera abantu bangi bakola ebintu naye ne batafuna mukisa kukola ki gwagalwa definitely it's a favor naye era gubeera mukisa gwani gwa Mukama okussaako favor eyo nti oyinza okubanga ne woba okoze akantu katono omuntu ajja kitwala nti it is big as long as it is you gwakikoze so nsooka ne neebaza Mukama ku lwekyo naye kirala nti najja mu mulimu guno nga mulimu era abakozi bangi okisegeera mulimu abakozi bangi naye nekyewuunyisa nti watutumuka n'obakola ki n'obayitako ekisooka nze muntu ali organized mu bintu byange byenkola n'abantu okwagala ebiseera ebisinga basinziira ku karakita yo ng'omuntu nze karakita yange ng'omuntu ndi muntu w'abantu
ng'ovudde ku kyokuba nti mulimu gwange naye nga nze nange ndi muntu w'abantu nze muntu gw'osobola osisinkana nga nnyumya n'ababooda osobola okusisinkana nga nnyumya n'omwana atunda amagi atunda kasooli osobola okusisinkana nga nnyumya na buli kika kya muntu okitegeera nti ndi muntu w'abaki w'abantu so kalakita yange yokka omuntu asobola ogikola ki okwagalirayo ekyo nakyo nenkikola ki nenkyebaliza mukama nti okuba nyina kalakita omuntu gy'asobola okukola ki gy'asobola okwagala so ebirala it's about the n'omulimu nti n'omulimu nagwo all the time obeerawo n'obaako kyoyiya ekyenjawulo abalala kyebatakola ki kyebatakola nyinza okugamba nti sikikola intentionally but obeerawo n'ogamba nti naye lwaki sikola firimu ng'eno no lwaki sikola firimu ng'eno abantu olowooza tebagyagale lwaki sikola kintu wekiti lwaki sikola bwekiti ogenda okwekanga it becomes a trend kubanga industry yaffe yali etuuse nga temuli akola trend nga bakola ebintu ebiri ordinary ebintu ebya bulijjo ne bwe najja mu industry I came with ideas ate nekyewunyisa n'abalala ne batandika okukola ki okubanga picking up ideas ezo nabo ne batandika oziimplementinga ku side yaabwe nabo ne basigala nga batambula. Kati waliwo magic nze mwita nno na magic wano naddala mu film industry mwe side yamwe gye muli nga ba VJ naye nkyebuuza nnyo Junior simanyi nze banjogera naye mpulira nga eddoboozi lya njawulo njagala kumanya what is that magic behind your voice and wakijjawo gamba nti kati ze kantandike kukanjogere wenti kakati nze nga bwe nkugambye I was inspired by my brother but there are other people in the industry aba inspiring naddala Jingo Maka okitegera but Jingo eddoboozi lya Jingo ddala kuliryo owulirize now when you look at mukulu wange ya mentalinga engeri gye bastudinga mu firimu engeri gy'ochuzinga firimu abantu gye bayinza okwagala okitegera in that line ate ekirala yalina unique voice nga ye ne woba ofotera wano e Kampala teri yali akoze ku ddoboozi lye firimu ze era zo weeziri zibaddewo for all a period yonna gy'atabaddewo firimu ze zibaddewo ateranga era nga zitambula so yalina unique voice nga ekintu kyakikola kyanjawulo then nze I adapted enkola ya Mark mu ddoboozi lye nali adaptinga because lyali sweet lyali calm okitegeera so I adapted it because in talent bakulima nti osobola omuntu avayo mu talent n'agamba nti kino kyendese kyange you get people who inspire you kuba ne mukulu wange ayina omuntu eyamu-inspiring era eddoboozi lye lyali litambula ng'eryoli era nga bw'obasinkana nga firimu bazitaddewo tosobola zaawula omukulu we baali bamuyita Pearl Prophet in fact ye manager wa Chosen Becky waali yali musajja mwogezi wa firimu mulungi nnyo so nengenda nga ngezaako okuadaptinga abantu ab'enjawulo okusobola ogezaako developinga what we call VJ Junior okitegeera that's how I come so ebiseera bisinga omuntu akubuuza lwaki toyogera nga bw'oyogera mu firimu now ekya firimu ate okwogera nga bw'oyogera mu firimu kitera kubeera kirala because at times you get into the character you get into the movie itself okitegeera bwe manyumya naawe tuba tunyumya ku mboozi za bulijjo tuba tunyumya nga abantu naye mu firimu mba ngenda ne firimu nga bwekola ki bwetambula ebiseera bisinga I consult neebuuza ku bantu abo abagwa mu kiti ekyo bwe mba nkwata firimu ya busawo I make sure because I have a lot of friends abasawo ngenda nembeebuuzaako ate bwe mala obeebuuzaako nange nenzirayo nensoma mu bitabo waliwo enyuma omungeri gye mwogeramu amadagalawo nentuuka ninga oba VJ Junior musawo oba yasoma busawo bwemudda mu bintu bya history n'owulira ng'obinyonyola simanyi gundi yali bwati ne bwati nga Junior bwati kwegana embeerawo nze nga binconfusing so anyway kyekyo n'okwata ekkubo n'ogenda n'osomako mu bitabo nyina encyclopedias eziwererako ddala nengendako ne ku Google kwegamba I take my time I take a lot of time to make sure that I deliver something good to the people okitegeera kwegamba n'omusawo bw'aba alaba firimu eyo asooka n'addamu emabega naga ate bw'ebeera y'amateeka era nayo ne bw'ebeera ya detective I have a lot of people abali mu security forces I go there ne mbabuuza omanyi wa traffic talowooza kyekimu nga owa CID talowooza kyekimu nga wa CMI talowooza kyekimu nga owa miso okitegeera so all that oyinza okwekanga nga firimu gyogezaako okukola ina mwegwa nga yeetaagisa ono yeetaagisa olina ogenda n'obeebuuzaako then noddayo n'osoma bw'omala okusoma then n'olyoka n'okola firimu
Okay. Ndowooza ekyo nakyo akikuzeemu bulungi ng'obadde weetaaga okukiwulira. Kakati Junior, waliwo buli muntu omulimu gwakola nti wekanga nti n'omulimu wa kasooli abaamu n'obuzibu. Nti n'omuntu buli omulimu omuntu yenna gwakola abaako ne challenges zasanga. Kati Junior simanyize mu firimu nange ne bango just gwe otula butuuza awo n'oyogerera firimu. N'omuntu yali agadde okumanya. Nga tannaba kuyingira kubanga I know you've inspired a lot of boys there. Even girls waliwo kati baagala okutandika okwogerera firimu mu Uganda. So omuntu oyo ng'onaamugamba nga ajja kuba challenges oluusi ziyinza oba zizo wekka. But there are some certain challenges nti omwana yenna ayinza okwagala okujja mu firimu. Ziyinza okyeyalingako naye n'ogamba naye mutuufu firimu kino. Kakasi mu kusookera ddala kyenyinza okwogerako nga challenges zensinkana. Challenge esingira ddala okubeera enkulu eya firimu nti firimu ze tukola twali tetuziinaako bwannannyini. Ye challenge esookera ddala era nga twali tugezaako okunoonya how we can, because kiruma okola firimu n'ogifunamu kitono, because there is no way you can fight abagiina, because kuba kwetaagisaako emisoso, kwetaagisaako ebiwandiiko, ogenda mu kkooti okusobola okukola ki. So in that way that's one of the first challenges, naye nga ekintu kyo tukikolako era tugenda kubanga maaso eyo tomanya Junior okola ka firimu ko nobanga gwakayina. So ekirala ebiseera ebisinga time ekintu ky'okwogerera firimu omuntu osuubira nti within 1 year 2 years ogenda beera wakabi. Kyetaagisaamu ku experience eyo egenda by time gy'okoma ogenda maaso n'okwogerera firimu. Tiriba kulimba nti omuntu asobola okukeera ku makya n'ayogerera firimu n'abeera wakabi mu myezi 3. It has oteekeddwa kimasitalinga nomasitalinga kye bayita, kubanga ekirala firimu ze zikuwa ekyokukola. Bw'oba okozeko firimu ntono tosobola kumanya. Olina kubanga okoze ku firimu eziwererako ddala, because otandika opickinga stories ez'enjawulo n'otandikawo okubanga oliratinga firimu gundi eneefaanana firimu gundi eneefaanana firimu gundi nakolako firimu bweti efaanana bweti. So that's all experience. So kateri muntu agenda keera ku makya within 1 year afuke wakabi mu firimu. Ensonga eyokusatu abantu balina okupiikinga. Osobola okubeera mu industry for almost 20 years nga abantu tebakupiikinze. I have a lot of friends benasanga ne mu firimu nakati nga bakyalimu naye nga abantu bali mu bapiikinga nga bahiitingako n'abaako waakoma, ate firimu kasita bakuwulirako ne bakugoba baba bagobye. Teziringa nnyimba nti onomaana okubayo kahiti ne bakwagala. Oli bw'aba yawulira eddoboozi lyo n'atalisiima talirisiima for good. So kati bwekityo bwe kiri. Ate movie industry mu ba VJ tosobola kusanga abantu 50 nga baliidinga. Babeera 2 3. Aba akoonamu bukonyi lwoba tokoze n'akoonamu naye bw'oba okola constantly nga abantu bafuna firimu zo, omuntu aba tajula kulaba firimu ya muntu mulala bw'aba nga afuna ki. Era kyovula ffe it was nsobola okugamba it was hard work for us to make a breakthrough ku bantu abaaliwo. Twateekamu kingi, twatwala obudde bungi, okitegeera. Ate twalinako ne ka support akatonotono, si financially but support. Okitegeera nti there is someone who mentored you before you came into the industry. Najjanga kwatako akulera mpola. By the time ate naye yamala kuvaawo ne wabeerawo eddibu eryo, then n'olyoka ojja n'otuula mu ddibu eryo n'olyoka okola kikuba mukulu wange yamala kuvaawo. Kati abantu nga beebuuza avudde waagenze kati ki ekiddako. Then kati awo mukiddako I became a substitute. Ne batandika okumpiikinga, but I was good because senga nali siri mulungi ng'ate ntandika ne bangoba kyandibadde kikola ki, but baalabamu progress ate ne balaba nga there is ne bagenda nange era kati bajulwa bagamba wow. Era ddala munnange nange nkyagamba waawo nze omukuba era nze omukuba wagize abo ewange waka firimu zosinga okusangayo zeezo. Nze munnange wana okanjogera eddataako kuba nze n'ekisooka nze nnyumira nnyo firimu enjogerero. Manyi nze ndi Munnayuganda njagala nnyo okulaba ebintu nga nze bintawaanya ebyokugira mu luzungu ate kati mbiraba bulabi nga banyumisiza bunyumisiza. Olina akantu koyogeddeko aka copyright
ne tukabuuka naye nga mabega kaawo waliwo embeera eyaliwo wano mu bibadde nga buli ogenda ogula firimu bagamba ate munaaye firimu tuzikwese ate munaaye abasajja ba firimu zaffe bazitutte kati enkola eyo yali etya VJ Junior ngo twagala ogitutangaze mufe abali abaguzi ba firimu bali kubanga wawulira ngo ogamba munaaye firimu bazikutte firimu abasajja bazitutte firimu abasajja ekiriwo kiri nti the problem was yo copyright gyeri copyright gyeri naye eyina emitendera okitegeera tova eri buvi n'omala gagira ki oyina emitendera waliwo by'olina okugoberera okitegeera so most of the people abaali bajjanga baali tebagoberedde emitendera olw'okubanga balina ebbaluwa ze baafuna nkuva mu abo be batwala nti be babawo obuyinza okitegeera naye ffe what we were questioning them twali tubagamba ekintu kirina kuggwera mu kooti bwemba temusobodde kukola bino biteekeddwa okukolebwa mu copyright then tuba tulina kugenda mu kooti tulabe engeri gyesobola okutambula kubanga naffe kye twali tufaako nti oyo agamba kino kyaffe kiba kitegeeza agenda kuba atuwa emirimu okitegeera naye ate bw'abanga ate naye weerimbika mu kitali kikyo ate awo kyekyali kitunyiiza okitegeera so ffe kye twali twagala ensonga ennambulukufu twagala ekintu kibeere kirambulukufu era kyovula nze abasinga bankyawa ku ekyo naye ate ekinnyamba nti abankyawa be baali ababi ffe twali twagala kujjayo mazima naye ng'ate bo bagabikkiriza ekyo kyekyasinga okunsanyusa nti abankyawa be baali abakyamu naye ate abanjagala be baali abatuufu be twali tulanira ku sayidi entuufu kubanga waliwo be baali bateekamu ekirowoozo ne babagamba nti ensonga eno senga tugikwata bwe tuti mugenda kukola ssente ze mutamanyi nga mpitirivu naye ku nsi yakatono mutajjanga nakusuubiza busuubiza ssente bakola nkole oli tajjanga nagamba gwe okimanyi mu myaka ebiri ogenda kufuna miliyoni 5 ng'omubuuza gw'olinako mmeka ku 5 byagala nfune lwaki obisuubiza nze so that was the idea n'abo abajjanga gye ne bagamba Junior ekintu kyo tokirwana ogenda kufuna ssente nga mugamba nze sikirwana ne ssente nazo nzaagala naye njagala bulambulukufu tubeere balambulukufu bwe tunaabeera abalambulukufu kigenda nattereza industry omulimu buli omu abe nga agukola ki buli omu abe nga agwenyumirizaamu naye bwe munaaba mututadde mu mbeera eyo ey'okuba nga mutuyise eno mutukukusize eno mutuzze eno nkola ya kimafiya tubagamba no my friend nze siri muntu atambuliramu eyo embeera okay tunatera okumaliriza naye ekikulu lwakuba saagala kuleka njagala nnyo okubuuza ebintu bingi naye obanja kunoonya lulala bannaye Junior bakuzaalawa ani nze lwaki oyagala omanya gye banzaala twagala okubanga munaaye serebu waffe tuba twagala oluusi netumanya tomanya nyinza okuyitako ate oluusi nga tuli baneiba ate n'oluusi omuwagizi bulijjo Junior bamuzaala wali kumulirwani nabadde ntandika nayogedde gye banzaala ayogera awatuufu ng'ogyeko wano gye banzaala munnange tegeza Junior awo buli muntu wa wano tovaawo mu Kampala nze nkulidde Kampala nzaaliddwa Kampala ninga kikalooli omanyi nedda waliwo abantu nti okay ndiwe Nansana naye nti ndiwe Kyanangundi okumbuuza nti Junior bakuziikawa ebijja byammwe biri luddawa osegeera nti nze ndiwe Butambala ndiwe Gomba nze ndiwe Kawempe kaloli tovaawo ate nga gwe weesiimye kale weewaawo tukyalina VJ Junior katono kati abavubuka tuse mu kaseera kammwe kyemanyi nti kano ke mbadde nga mulinze nti buli serebu waffe tubaako akanyomero ke tumutwalamu kaba akanyomero katono nnyo just naatubuulirako kantu katono nnyo ekikwatagana ku bavubuka tulina omulamwa gwa leero Junior so omulamwa guno gukwatagana ku bavubuka alina ekirungi nti oli muvubuka ate inspirinza abavubuka wuyo weesimbyewo n'ebirala byonna bingi omuvubuka yali agadde okumanya buli muntu abeerawo nga yeebuuza Junior kati tukibuuze ggwe olowooza omuntu yali wasizza omusajja yali wasizza ku myaka emeka emituufu kakati ensobi abantu gye bakola ku nsi kuno kwe kubuuza nandiwasiriza ku myaka emeka buli muntu kye yeebuuza osegeera eyo nsobi nnyo omuntu olina kuwasa lwa myaka olina kuwasa lwaki omuntu olina kuwasa lwa busobozi nze bwe mba nnyina obusobozi nga nnyina emyaka 18 nga nnyina obusobozi obuwasa
lwaki mba siwasa. Olowooza bagamba emyaka egyo olaba gyo ne balina emyaka gye bawa abantu tegyo emyaka gye bajja, that is the time of like you start understanding. Omanyi lwaki gamba obusobozi? Obusobozi it's like a responsibility. Nyina obusobozi obusobola okwasaganya obuvunaanyizibwa bw'obufumbo. Okitegeera? Lwakubanga ffe wano ojja kwekanga ng'omuntu ali myaka 4 naye ng'ali still talina busobozi. Obusobozi junior nedda kati kuba omuntu myaka 4 abeera akuze ddala nga yeetaaga omuntu busobozi tunyonnyola obusobozi. Mukyagala gw'okyagala nti myaka 4 omusajja oyo yandibadde alina omukazi. Naye ojja kwekanga omuntu kekugambe nti ekituufu kiri nti nze ni myaka 4 nina ne ssente zange naye sisobola kuwasa. Kubanga ensonga eri nti sisobola buvunaanyizibwa obwo. Omanyi okuwasa it is a commitment. Kwewaayo oba omaliridde nti ngenda kwasaganya obuvunaanyizibwa bw'omukyala gwendeeta mu bulamu bwange. Ate omukyala oyo tajja yekka, within due time agenda kuzaala. Abadde omu mufuuke 2, ababadde manyanga ababadde 2 mufuuke 3, abadde 3 mufuuke 4. Okitegeera, that's all responsibility. So you have to have the capacity to handle that responsibility. Okitegeera? So kati abantu abasinga bakola ensobi nagenda n'awasa naye nga mutuufu ali mu kazigo. Okitegeera? Akyali mu kweyiya naye n'aleeta omukyala waki. Sibagamba nti towasa. Oyinza okubeera mu kazigo ng'ate osobola okwandolinga obuvunaanyizibwa. Ng'osobola okwasaganya obuvunaanyizibwa bw'omukyala. Kyovula ebiseera ebisinga ogenda okwekanga nti ebintu bya abuse n'ebintu bya divorce bibeera nnyo mu bantu ffe abawansi. Olw'ensonga weetikka obuvunaanyizibwa ate nga tonnatuusanga n'obusobozi tobukola ki? Tonnababufu. Abakyali bange benina myaka 25 bawasanze nawasa nyina emyaka gyange mito gye sigenda kugamba. Naye maze ne mukyala wange ebbanga lya myaka katugenda myaka 11. Naye bukyangambira naye simukubangako. Yes, mufuna misunderstandings like any relationship. Yonna ebaawo. Naye how do you handle it? Tugikwasaganya ne tutereeza ensonga zaffe ne tutambuza obulamu. Omanyi lwaki omuntu agamba nti emyaka gino kubanga twesanze abavubuka bangi bo bagoberera bagamba nti abantu omutandika nga muli bato nti mwe abavubuka nga mukyali bato tuuka n'olaba ng'omukyala takyakusaana era bwe weegendereza abantu abewasanga bato nti bwawasa nkantyagira nti bwawasa ogenda okulaba nti abasinga basingo mamu naye nga olw'okuba nti oli yamuwasa bwe tuyita nti omuntu lwaki bawasa nga tebatuuse ku myaka nti olusi bawasa nga tebanaba kutuuka mu myaka emituufu. Ekyo kyembadde ngezaako okugamba nti omuntu si myaka kyekikulu wabula obusobozi gwe obuyina obunaakwasaganya obufumbo. Okitegeera nti bisale bisinga ebantegeera entegeera omuntu osanga omuntu omukulu nga tategeera bufumbo.